Gwe omuzungu wa amaanyi, omuzungu wa amaanyi. Ennaku nnya eziyise emabega Mwami Museveni yateekayo post n'agamba mu Uganda mulimu Ebola era Namugongo tugigadde. Wulira kino, wulira bulungi. Omuzungu n'agenda ku CNN Al Jazeera buli wamu ng'agamba temugenda mu Uganda, temugenda mu nsi za Africa ezitobodde Uganda waliyo Ebola. Ne visa eza mu America ne bazisazaamu eza Uganda. Tekyali na Uganda akirizibwa kuvinya mu America ne bw'oba ng'olina buli kimu. Kati wulira kino, olwaleero mmeka amawulire kati agafuluma mu Uganda galaga tewali Ebola era n'omuntu gwe bakwata nga alina Ebola bamukebera nga alwadde bibye si Ebola. Kati tubagamba omuzungu wa amaanyi bali mu kwegumya. Omuzungu yakubye mu gavumenti ya wano sanction. Kati wulira kino, essaawa zino gavumenti ya kuno eriko sanction era few minutes akadde katono nnyo ogenda okulaba gavumenti ya kuno wetandika okukola ebintu nga tebitegeera. Ekisoboka kati mpulira essente abaziyina ewaka mwino zitwala ku banka, abaziyina nga muterese sente waka ebisawo n'ebisawo mubitwale mu banka muwe n'ensonga lwaki muzitadde mu nnyumba. Gwe kinaalema okukola esente bagazikyusa which means gogenda kufuna zo. Ekyokulala buli bizinesi yonna mu Uganda kati gavumenti egenda kuba egimanyi naye manyi ekigendererwa kyayo batayako omusolo gw'amaanyi. Bano abadde basika sente za gavumenti bano baani? Bana basikamu sente za gavumenti bano akamwe kabakeeredde kuba mugenda kwekuba nga ffe tuli eri waggulu tulaba bwe tuti nga lusinika mannyo. Mugenda kweyuza ati nga munasere zibabeza mu gavumenti kati muziraba ndaliko okukulyaŋŋana. Kyobulaba mulindeko kugaba Kyagulanyi mu Uganda. Ali kunyigamu, ali kuseesaamu. Ali kuseesaamu. Omanyi omuzungu adamuta gwentya naye gwe omuzungu wa amaanyi, omuzungu wa amaanyi. Ennaku nnya eziyise emabega Mwami Museveni yateekayo post n'agamba mu Uganda mulimu Ebola era Namugongo tugigadde. Wulira kino, wulira bulungi. Omuzungu n'agenda ku CNN Al Jazeera buli wamu ng'agamba temugenda mu Uganda, temugenda mu nsi za Africa ezitobodde Uganda waliyo Ebola. Ne visa eza mu America ne bazisazaamu eza Uganda. Tekyali na Uganda akirizibwa kuvinya mu America ne bw'oba ng'olina buli kimu. Kati wulira kino, olwaleero mmeka amawulire kati agafuluma mu Uganda galaga tewali Ebola era n'omuntu gwe bakwata nga alina Ebola bamukebera nga alwadde bibye si Ebola. Kati tubagamba omuzungu wa amaanyi bali mu kwegumya. Omuzungu yakubye mu gavumenti ya wano sanction. Kati wulira kino, essaawa zino gavumenti ya kuno eriko sanction era few minutes akadde katono nnyo ogenda okulaba gavumenti ya kuno wetandika okukola ebintu nga tebitegeera.
egisooka kati mpulira essente abazine waka mwino zitwala ku banka abazina nga muterese sente waka ebisawo mubitwale mu banka muwene ensonga lwaki muzitadde mu nyumba gwe kinaalema okukola esente bagazikyusa which means zigogera kufuna zo. Ekyokulala buli business yonna mu Uganda kati government egera kubeegi manyi naye manyi kigenera kyayo batayako omusolo gw'amaanyi. Bano abadde basika sente za gavumenti bano baani bana basikamu sente za gavumenti bano akamwe kabakeredde kuba mugenda kwekuba nga tuliri wagwe otulawa we tuti nga tusinika mannyo mugenda kweyuza ati nga muna sente zibabeza mu gavumenti kati muziraba ndaliko okukuyaŋŋana kyovulaba mulindeko kugaba Kyagulanyi mu Uganda ali kunyigamu ali kuseesaamu ali kuseesaamu omanyi omuzungu adamutagwentya naye gwe omuzungu w'amaanyi omuzungu w'amaanyi ennaku nnya eziyise emabega Mwami Museveni yateekayo post n'agamba mu Uganda mulimu Ebola era namugongo tugigadde wulira kino wulira bulungi omuzungu n'agenda ku CNN Al Jazeera buli wamu ng'agamba temugenda mu Uganda temugenda mu nsi za Africa ezitobodde Uganda waliyo Ebola ne visa eza mu America ne bazisazaamu eza Uganda tekyali na Uganda akirizibwa kuvinya mu America ne bubanga olina buli kimu kati wulira kino olwaleero mmeka amawulire kati agafuluma mu Uganda galaga tewali Ebola era n'omuntu oyo gwe bakwata nga alina Ebola bamukebera nga alwadde bibye si Ebola kati tuwagamba omuzungu w'amaanyi bali mu kwegumya omuzungu yakubye mu gavumenti ya wano sanction kati wulira kino essaawa zino gavumenti yawo kuno eriko sanction era few minutes akadde katono nnyo ogenda okulaba gavumenti yawo wetandika okukola ebintu nga tebitegeera